bantwala kati mwalimu omukase n'asanyukira nnyo abamusiki abajjukira n'amannya n'asanyukira nnyo waliwo n'omuwala omulala baali bakamuleeta 2 weeks emabega naye bansanyukira nnyo ate nembeerawo n'agamba Kathe ono muleese munnammwe ye n'atambula n'akola ki n'agenda bw'agenda mbeerawo ngenda okulaba abawala abalala bajja naye nga buli ajja n'omusajja omweru naye aba Asian bajja n'abeeru Ababangladeshi Abanepaali nga bayingira omwo mu nju kati ate nga buli ajja naye nga bayingira yali ruumu emu gye bataakozesanga yali eyannannyini like eyali apangisiza flat eyo ogipangisa nogirentinga out kuba guest kati nga ze barentinga ziriko 2 small room ne middle room naye nga small room nayo nsibe eyo nga waliwo eyagirentinga nga yiye kati nga middle room yekolebwamu buli kimu ngenda okuyingiza nentyamu kyeva mbuuza Kathe nemubuuza wano mukola mulimu ki Kathe nambuuza Jennifer bwe yabadde akuleeta teyakugambye nemula yaŋŋamba ngenda kukola muki ngenda kukola mu restaurant naŋŋamba oyo yakufera naŋŋamba bonna be baleeta eno baba baleese kukola ki kwetunda by then passport yange nali nkyagiina naye ngaera sina kyemmanyi nentyamu Kathe naŋŋamba ojja kumanyinga ojja bimanya wawaayo ssente mmeka nga bakutwala tewali wadde 10 bakutwalira bwereere kuba nayera gye najja akatabu kange nali nakateeka mu kampuni ng'eri mutundwe ningenda nenkajjayo naye nabo baali bakalemedde era yeyampa ssente $5,000 ne banziriza akatabo nembeerawo kati baali bakkirira bonna olwo abamu bamaliriza n'abasajja be baleese munda bakkirira wansi bakkirira kati ndaba osigala mu fulaati nzekka nedda nenzikirira nabo kati nga bo mu Lagoon Padana mwennyini wansi mwe bakolera Lagoon Padana kyekibuga ekibuga ky'e Malasia bakiyita KL kati Lagoon Padana kyeki Lagoon Padana kiringa kati nga bw'onoogamba nti eno kati n'atandika okubanga emikutu aginteereddemu naye mu ssimu ye mwegiri atimba ebifaananyi bye omusajja bwamugamba nti oyo gwe njagala nga akkubira essimu nga gamba weetegeke kufunidde client ng'ogendayo nookole naye nze yali nga tayagala nnyo nfulume okuleka nga yanfunidde omulimu ogunfulumya naye nze bwe mba ngwekyatingidde nga tayagala nkole ki kuba yali baba manyi ojja kudduka kuba abaana badduka nembeera ate oba neebaza nnyo oyo musajja oyo Saleba olaba ne bwe natuuka e Uganda eno era yakubira muganda wange bambi atera okubira ku mukulu wange nambuuzaako finally famire yo yakitegeera nti bakutwala mu bwa Malaya kati jjukira saabagamba nadduka buddusa Adija neena kuba 10 kirimu $7,000 gye $14,000 era nenzija ozimuwa oba n'otereka mu katabo oba ne akatabo azin kati nga yali yanteeka mu kibiina ng'ekibiina ekyo buli wiiki owaayo kati n'okutereka mu katabo oba n'obanga buli zookola oba ow'ekibiina bw'otyo kati bwe ngenda wentuuka nze nga mmanyi nti ssente zampadde ki nnyingi yakusabula emirundi emeka eyo gye mwali abaddugavu Adija sawa nakyogerako ate onaakutte ate abo basiriyaliyo n'Abanigeria bo bakyesigaliza ekyo cosmetics bag omuli buli kimu konna bakasitula ne bakatwala
naye nga mulimu bizigo dio perfume spray nga bibirimu oli yakasitula konna nakola ki nakatwala kati bwe nkolayo ku bisente nesooka nengulayo ku kizigo nengulayo ne ku dio bwentyo naye nga simubuulidde kyessaamanya nti buli kyokola ku ssente z'okoze oba olina osooka okwennyonnyolako kati nga byonna baabimugaye byonna nga mbiteekamu nga mbitwala bwe ntuuka wansi Innocent kye yasooka okukola bwe yatunuulira engatto omusajja yankuba oluyi Adija engatto yali efaanana etya yali siniika nga bw'ogamba nti bweti oba akakondo yali siniika naye nga yali erabika bulungi nga yali ya amegulu bwe yatuggulira yangamba mpitewo straight paka mu kisenge kye mukyala we atudde ku buliri n'olubuto lwe Innocent yajjayo omusipi yakuba nsi nga kasitoma gwoze naye omuleseewo Innocent yankuba ewaayo olwedde mukwano gwe Abanigeria tobamanyi ne baati bamanyiganye balinga banyankole bakiga bo we bayerabagana nga beemanyi bakwataganirawo kati nga bali beemanyi bonna baludde mu Malaysia muli bamazeemu emyaka n'emyaka ate nga tebali ku visa ne oli yamugobera nawo n'amugoba n'agenda nze nanziza museye n'asibawo yankuba n'abayindire batuuka okubeera ku luggi nga beebuuza omusajja ndowooza nga nabo beebuuza omusajja akuba omukazi amukubira ki ngono maama w'olubuto ye ali biki ng'ali awo just naye atudde nga kyamugamba nti bebi musonyiwe oli kyakola kimunyumira anti baagala ssente yankuba nalwala n'okulwala kuba bwe yamala okunkuba yaŋŋana n'okufuluma nanziza mu middle room n'embeera eyo nenneebaka waliyo omunigeria munnaabwe naye bano ba albino n'amuyita ng'ali atunda ddagala n'amuyita n'aleeta eddagala n'alimpa n'emmira naye bwe baatuuka olw'eggulo n'alyoka mbuuza namugamba nze njagala genda kukola yali aŋŋaanye ne mugaa ssente zo si zoyaga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo n'emboozi z'omwana omuwala olunaku olwaleero ndi n'eddama ly'ono kabebi kange ndowooza okalaba bwe kalabika obulungi azze okutunyumizaako ku mboozi ye ng'omukyala mubale kutulaba mubale kusubscribinga bajukiza nti abannakyo T-Hub be bateekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi baffe bakugamba nti gwe omwami oba omukyala osobola okukozesako ku majaani gaabwe gasala weight banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga aba Habibi Care Foundation tukyakuŋŋaanyiza ddala obuyambi naye abannayuganda temwagala kuyamba oba trust eri low I don't know but you can still help and follow up even n'okwata ku mwana n'oganza oyo omuwala ngenda muweerera and you follow up ofollowinga naffe ffe tukuyambako kubanga gwoba toliiwo oyinza okuba oli mitala w'amayanja so ffe tukuyambako tukuŋŋaanya engoye tukuŋŋaanya okuviira ddala ku ssente lubeera nusu 100 buli kanaku naye bannange abannayuganda munda z'amaanyi temwagala kusonda kati simanyi Habibi Care Foundation bwegenda yimirirawo naye ng'abanzikiririzaamu nti kino tukisobola munoonyeeko banjagala kuzimba masigiti wendi okuviira ddala kunoonya kifo pulaani paka omuzikiti kugumaliriza kuteekamu kapeti nze wendi ate nga bwe tumala okitandika tuba tugenda kukwasaganya wamu n'abasiraamu abalala tusobole okulaba nti kiggwa nsanyusa okulaba nange okusanga Adija oli otya ng'oyogera mpola ng'oyogera mpola soogera mpola yogera nnyo mukwano oli bulungi ndi bulungi tunulako mu kamera ndi bulungi ekitiibwa kya Mukama amiina ekyo kirungi okay amannya go gwamu nza Bukirwa Damali yegwe Bukirwa Damali okay nice to meet you Bukirwa nange okusanga Adija kati emboozi eri etatunyumize emboozi
awo lwatuuka emboozi yange adija mpanvu naye tewali kati emboozi yange nayagala ogenda ebweru e Bulaaya mu ntandikwa nayagala ogenda ebweru kati already nasangibwa nga nina passport bwe nsangibwa nga nina passport nenfunanga bwoba n'emikwano namukwano gwange omwo omuvubuka akola mu mabaala nga ŋŋamba nina mukwano gwange alina muganda we ali Malaysia Malaysia sooka banimba okusooka baŋŋamba China kati nze nagenda mmanyi ŋŋenda China nga ndiiramu bulungi mu kusooka kyasooka ne kigaana kubaawo ne tufiirwa nenkyesonyiwa naye ate bwe namala ne munoonya omuvubuka nga baŋŋambye alina muganda we Malaysia akola mu bbaala alina boyfriend balina ebbaala eriko ne restaurant bantwala nkole nga waitress. Kati gwe Malaysia we bakugamba nti ogenda kola nga waitress wasooka n'onoonyerezaako biki ebiri e Malaysia oba waliyo ku bannayuganda ate nga nkimanyi bulungi China bannayuganda gye bali bangi naye abasinga basomesa luzungu nkizuulira Addis Ababa ng'olwedde omaze okulinnya ennyonyi nti ngenda Malaysia byakyuka bitya wakizuula kye nali mmanyiko ennyo Malaysia nti byakukusanjaga bwe bityo nti byebiri e Malaysia. Kati gwe wakitegeera otya nti no ogenda Malaysia ng'otuuse Addis Ababa ani yakubbirako ku tiketi ku tiketi. Kati ennyonyi wagirinyirawo ekutwala Addis Ababa? Nalinya ennyonyi ku kisaawa Entebbe ne tutuuka paka Addis Ababa ne tubeerawo essaawa 4 ku tiketi tewatunulako nti bw'ova mu Addis Ababa odda Malaysia? Yali kuva Uganda Addis Ababa kuva Addis Ababa Singapore kuva Singapore Malaysia. Okay. Kati nze nagenda ndi mugumu nga manyi ngenda kukola muki kubanga nkimanyi Omunigeria ajjudde buli wamu ati baŋŋambye bali balina restaurant kati ntuukayo natuuka ku kisaawa Entebbe najja mpuliziganya ne mukyala yali antwala ne ntuukawo najja nannona yali ne banne basatu ne batuuka okunnona omu yagamba Jennifer muwala bamuyita Jennifer yokka lye namanyaako namugamba eyamugamba baali bamuyita Kerea namugamba Jennifer ono omuwala ajja kukukolera naye oyina kumukyusa nangamba oyina kumukyusa omukyuse mu ndabika mu buli kimu saakifaako kubeera nga manyi nti omuntu akola mu bbala balina okuba nga alabika bulungi. Wali olabika otya mu ekyo ekiseera? Nali seeyerusa ate ne Kampala nga enviiri zange ziba mu dread entono kati awo eyampa briefing yaŋŋamba sitikangoye nyingi naŋŋamba n'enviiri ngende bazisibe ne bazisibamu waggulu then ngamba nkavaringa eno wansi kati ne tutuuka Jennifer awo teyalina kyeyaddamu ne tuyingira emmotoka ne tugenda balina ebbaala we basookera awo gamutuuse Malaysia ne muwa bye yali antumye oba alina bye yali antumye ne mbimuwa then ne tuvaawo ffe ne tuvaawo ne tulekawo banne ne tugenda paka mu kifo mwe yali abeera bakiyita Lagoon Padana. Bwe tutuuka mu kifo kiri kiina flats oba nziyite flats ne bo baziyita kondo kiina kondo 8 kati yali asula ku kondo ya 5 like nga bw'onoogamba emyaliiro naye like ekizimbe ekiramba bo bakiyita kondo
kati ye yali asula ku kondo ya kutaano like 1 2 3 asula ku ya kutaano ng'asula ku flo ya 7 n'antwala bbaawe yajja n'atutunona wansi ye yasasula ne grab natugenda waggulu bwe tutuuka waggulu n'atumya ebyokulya bireeta yali mukyala munnayuganda nga bamuyita Sarah bayogera bulungi Luganda. Bano be wasinkana baali baki? Baali bannayuganda nabo. N'aleeta ebyokulya kyali kyennyanja ne chipusi n'embirya naye ndowooza oba engeri gye nali nkooye tebigenda. Nze nali mmanyi ngenda kubeeramu ennyumba ye ngenda okulaba nzijamu antwala ku fule endala ku kondo endala. Kondo endala yali kondo ya 2 nga ku flo 15 nga ngenda tuuka mu nga muli abannayuganda. Osobola okunyongerako ku ddoboozi sereshuoba ngenda okutuuka ku flo okutuuka mu nnyumba munda nga mulimu abannayuganda baali bangi abawala. Mwekyo ekizimbe mwe yakuteeka mwe yantwala kati mwalimu omukase n'asanyukira nnyo abamu sikyabajjukira n'amannya n'asanyukira nnyo. Waliwo n'omuwala omulala baali bakamuleeta 2 weeks emabega naye bansanyukira nnyo ate nembeerawo n'agamba kase ono muleese munnammwe ye n'atambula n'akola ki n'agenda. Bw'agenda mbeerawo ngenda okulaba abawala abalala bajja naye nga buli ajja n'omusajja omweru naye aba Asian bajja n'abeeru Abangaladeshi Abanepali nga bayingira wa nga bayingira omwo mu nju kati ate nga buli ajja naye nga bayingira yali ruumu emu gye bataakozesanga yali eyannannyini like eyali apangisiza flat eyo ogipangisa nogirentinga out kuba guest kati nga ze barentinga ziriko 2 small room ne middle room naye nga small room nayo nsibe eyo nga waliwo eyagirentinga nga yiye kati nga middle room yekolebwamu buli kimu. Ngenda okulaba abayingiza naye ntyamu kyenva mbuuza kafe nemubuuza wano mukola mulimu kafe nambuuza Jennifer bwe yabadde akuleeta teyakugambye ne mulaba yaŋŋamba ngenda kukola muki ngenda kukola mu restaurant naŋŋamba oyo yakufera naŋŋamba bonna be baleeta eno baba baleese kukola ki kwetunda. By then passport yange nali nkyagiina naye ng'era sina kyemmanyi naye ntyamu kate naŋŋamba ojja kumanyinga ojja bimanya. Wawaayo ssente mmeka nga bakutwala? Tewali wadde 10. Bakutwalira bwereere? Kuba nayera gye najja akatabu kange nali nakateeka mu kampuni ng'eri mutundwe ningenda nenkajjayo naye nabo baali bakalemedde era yeyampa ssente $50 ne banziriza akatabo. Mbeerawo kati baali bakkirira bonna olwo abamu bamaliriza n'abasajja be baleese munda bakkirira wansi bakkirira kati ndaba osigala mu fulaati nzekka nedda nenzikirira nabo kati nga bo mu Lagoon Padana mwennyini wansi mwe bakolera. Lagoon Padana kye kibuga? Ekibuga ky'e Malasia bakiyita KL. Kati Lagoon Padana kyeki? Lagoon Padana kiringa kati nga bw'onoogamba nti eno Kololo. Nga bw'onoogamba nti Dubai Deira. Neeringa bwe kiri. Ne tukkirira enda okulaba bali wansi kale nga nebye bakola byennyini nga sikisobola ninga abaana gye bali nga baali bakola kiki nga bw'obeera wansi like ogenze kukola wansi kati nga buli musajja ayitawo be bamweyitira dalingi gyateka kuba bino bikwasa ennaku ate bisesa naye nga sibisobola kati
natuuka ekiseera Adija nga sirina kyakukola nga nina kukola ekyo okulaba nga nfuna okuvaayo n'okkiriza okukola obwanneeko nenzikiriza okukola obwamalaaya nentandika kati nga enkeera waalwo lwentuuka yampita nga buli lunaku aba alina okumpita mu nnyumba ewe gy'asula. Tewabagamba nti bannange munzize eyo guno si gwe mulimu gwe nabadde njagala? Kyali tekisoboka ne bw'oba ofa kuba oba olina okusasula ssente ze z'ataddemu. Yakugamba ataddemu mmeka? Kuva eno teyambuulira ssente ze kuba yandaga nze ngenda omukolera oba ng'atema ku musaala naye nze mu kuva eno teyambuulirako yadde nti ojja kumpa ssente bwe ziti kati mmala kutuuka eri naŋŋamba nja mmuwa $7. $7 olwo namukwano gwange oyo Kathe mbuuza Kathe $7 zino bwe nawulira akasanvu nga ndaba nga akasanvu kawa enda okubuuza Kathe bayibeni yaŋŋamba mbu akasanvu kalimu $22,000,000. Kwenga ndizisasula ddyo zimalayo ate nga buli lunaku sinakindi 24 buli lunaku olina okuripootinga ssente oba oli mu period oba oli biki oba oli mulwadde olina okuripootinga ssente. Kati lindako ezo ssente yazikugamba singa wali omugambye nti okomawo Uganda wali olina okumusasula ezo ssente. Kati singa omugamba nti ngenda kukola kyali kitya wali omusasula ki? Musasula ezo ze yanteekamu okuntwala. Bwe watuukayo nagamba ogenda kusasula ssente zange kati genda okole. Biriyo yandagirawo ebya woteeri tebiriyo ate ye nandaga nti si ye yalunsuulamu wabula ono omuvubuka bamuyita Asumaani nti ono Asumaani yatambuulira ki kye ŋŋenda kukola nga ye alinganga agamba nti namugamba ogwayogeranga naye saagufuna nga nkyali eno ngufuna ndi ku kisaawe Entebbe. Awo we natandikira okuba nga njogera naye olwo nga maze okwawukana n'Asumaani kuba n'Asumaani ye yamperekera ku kisaawe. Asumaani ono yaliwa yoli yakurisivinga ye yandaga nti ye muganda w'oli ali eri muganda wa Jennifer. Kati ye mwene emboozi yajjiramu wanga wakatuuka mu makkati awo n'akwegattako. Asumaani yalinga ddiira. Kati gwe Asumaani wamutegeera oti olwedde mwali ene Uganda nga mwogera? Namutegeera ku mukwano gwange. Yo Asumaani yagamba nti ogenda China. Kati namukwano gwange oyo gwe nkugambye akola ku mabaala nga bouncer. Kati yankonekitinga ku Asumaani. Kati nandaga nti yandaga nti ye alina mukwano gwe alina muganda we ali China. Of which ne Pere yennyini yali takimanyi nti oli tali China oba onfuna. Kati olunaku olwo lwennyini lwentuuka nzikiridde wansi ndabye bwe bakola tuzeeyo waggulu enkeera waalwo n'akuba essimu n'aŋŋamba ŋŋende mu nnyumba ye ne ŋŋendayo nakwata essimu yange n'agiteekamu emikutu egyo abamu bayinza okuba bagimanyiiko waliwo omukutu nga Tinder waliwo Instant Messenger waliwo Meet2You waliwo Locanto gy'emikutu eri abaana gye bakolerako. Kati n'atandika okuba nga emikutu aginteereddemu naye mu ssimu ye mwegiri atimba ebifaananyi bye omusajja bw'amugaa nti oyo gwe njagala nga akkubira essimu nga gamba weetegeke funidde client ng'ogendayo n'okole. Naye nze yalinga tayagala nnyo nfulume okuleka nga yanfunidde omulimu ogunfulumya naye nze bwe mba ngwekyatingidde nga tayagala nkole kuba baba bamanyi ojja kudduka kuba abaana badduka.
nembeerawo kati lumu nekyatingira omulimu ogwo omusajja namusanga ku kisaawe yali Misiri Leone musanga ku kisaawe naye beeba abafere abaana nga bazze tebannamunona ajjana akudduseewo atera okubbako oyo show money g'oba oyina ate nze kolo nalina show money wa $6. Naye nze nali mulabufu era kuba yaŋŋamba nkutwaleko ne mubuuza ontwalewa nze gw'otamanyi sikumanyi sitegedde waawo nkomyo ŋŋamba nti nekyatingira kati ogw'omulimu nakyatinga n'oyo Gaayi naye ng'olwedde Gaayi ennamba yagifuna ate yafuna ye Uganda naye ng'eri ku WhatsApp kati nagimuweera ku kisaawe kuba yaŋŋamba bw'oba oganye okutwalako kale mpa ku nnamba ye. So meaning nti ono Gaayi already mwali mwasinkanako kati bali coincidence nejja n'omusanga ku mukutu kati ne tuchatinga nampita ewuwe naŋŋamba 2 days naye ng'agenda okumpita already nga nali nakolakolako dda okitegeera kati neŋŋendayo nga mpise 2 days nampita ezo 2 days naŋŋamba ajja kumpa sente yali akutegedde nti yakusinkanako nga ntegedde bulungi naye ono Jennifer bwe yandeeta te kale yes bwe yamala okundaga ki kyeŋŋenda okukola ekindeesa okukola teyanyinyonnyola nti oba zino sente zikola bwe ziti kino 10 kyekigenda for a short time oba kino 10 kyekigenda ku kiro bwe bityo teri. Omulimu gwe yakufunira Jennifer wagukola ogwa hoteri we yakugamba mbu nkufunidde client yambala bwe wayambala client yakuwa sente mmeka? Yali short time yampa oba zaali ennusu 2 ze sente mmeka za Uganda? 14 kuba 10 kirimu emitwalo 7 gye emitwalo 14 era nenzija ozimuwa oba n'otereka mu katabo oba ne akatabo azin kati nga yali yanteeka mu kibiina ng'ekibiina ekyo buli wiiki owaayo kati n'okutereka mu katabo oba n'obanga buli zookola ow'ekibiina bw'otyo kati bwe ntuuka ne Gaayi mbeerayo olunaku olwasooka olwokubiri ate ne Gaayi yali just wicked kuba sente yaziina oyo Musiralioni olunaku lwampita twagenda out mu Chinese restaurant yali talina visa ate nze nga akatabo kakyalina visa ate ne emmotoka gye namusangamu ku kisaawe kuba ndoza wali wayise wiiki ng'emu gye namusangamu ng'alimu ku kisaawe nga yeeraga nga si ye yapangisiza mpangisi kati awe namusanga ali mu lutalo ne bannannyini mmotoka ate ng'ozze nga client n'omusanga ng'ali mu lutalo twava bulungi ewuwe we yali asula ekifo bakiyita Vista Prima ne tutula mu mmotoka eyo yennyini nantwala ku Chinese restaurant genda okulaba abasajja 2 bajja abeeru ng'omu munene nnyo muwangufu era nga babawunsa ng'omulala idozo eyaliko omutonotono nga ye nannyini nga ye nannyini mmotoka enda okulaba bali mu lutalo bazzeeko ebbali bali mu lutalo nentyamu kati kyava jja n'akwata $, z'esaamanyi oba zaali mmeka naŋŋamba nzimuterekereko gwe tewabalamu bwe bakukwasa sente enzibe saabalamu nenzimuterekera n'amaliriza nabali ne tudda mu mmotoka ne tugenda ku kifo ekirala nga banywerawo sisha awo ne tuvaawo ne tuddayo gy'asula kati 2 days zigenda okuggwako like today ekiro Gaayi akwata engatto yali mpya nga nningi n'agimpa yali y'abakazi n'agimpa naŋŋamba eno nagigulira sisita wange naye ate mbadde manyi naatera okuddayo naye ate kati n'agimpa nensanyuka nnyo n'agimpa nampa ne bino waliwo ebipale ebyo ebimpi ebyo bibanga bisweta panti kyagala ofaanana nga kisweta panti
nakyo n'akimpa ne t-shirt. Kati nkeera waalwo ng'akwata 10 ng'akimpa. Nze sinnamanya 10 ekyo kibeeramu ssente mmeka. Ng'akwata 10 kya ringiti ng'akimpa. Nze nga mmanyi nti ssente zampadde ki nnyingi. Yakusabula emirundi emeka eyo gye mwali? Abaddugavu Adija sawa nakyogerako. Ate onaakutte? Ate Abasiriyali yona Abanigeria bo bakyesigaliza ekyo. Kati nga tuddayo anvugako. Onzizeemu ekibuuzo. Yakusansabula emirundi emeka? Si bikyabijjukira ebyatijja. Sikyabijjukira ebyo. Kubanga nkubuulire kati bw'ombuuza nti nabeerako n'abasajja bameka era sisobola kugamba namba. Kubeera omuntu bw'akugamba nti nali nkola bwanne kati kuba mulimu ne besikyajjukira. Mulimu ne besikyajjukira nakujjukira nti oba ono nabeerako naye. Munnange nga nvugako alina supermarket emu nnene bwe baali balaga nandeka awo nangurabingira nenzirayo. Bwe ntuuka nzirayo wa mukama wange ntuuka mu ngatto eyo yennyini gye yampa gye naddayo nnyambadde n'ekipale ne t-shirt. Bannange mu nnyumba mwe baali bantadde bembeera nabo ennyumba yeyo yantwalayo naŋŋamba ngenda kuba nsasula nusu 35 rent. Ani yakutwala? Mukama wange ennyumba gye yantwalamu. Eyakufunira n'enju eyiyo ku bubwo? Nga mbeeramu naabo ate mu eyo ruumu eyo yennyini ruumu emu nga tugibeeramu basatu abasulamu abalala nga bo tebasulamu. Naye ng'osobola okuleetamu n'omusajja nga ne munaawulira? Baddamu bali bo bagiyita palo, baddamu ddiiro. Bw'aleetanga mmwe mudda mu ddiiro. Kati bwe mubeera nga mwembi babiri mulina kasitoma nga mwetetenkanya munnange Adija nga nzirayo ngenda okuddayo nga kata ngamba engatto ennungi ogigyewa amugagyenva gye bakoze eki gye bagimpadde. kati kata okyava yangu amangu nambuuza bakuwadde ssente emmeka nenzimugirayo. Kata yakuba enduulu n'akwata ne ku mutwe n'angamba ennaku 2 zino ssente weewuunye. Nze kennyini ne Jennifer Saakimugamba naye mu abo abaaliwo simanyi naani kuba mbasanga mu ddiiro baalimu basatu. Kafe yambuuza kati ku abo simanyi ani yagamba ani? Kafe yagamba Jennifer. Bandi awo tewanayita yadde eddakiika sinatuula nakubugumya kifo nga Jennifer ankubira essimu nga mpita nga ngamba jangu n'ebyoguze byonna. Yalowooza nti ssente oguzeemu engatto. Yangamba in fact nagenda wansi waliyo garden nga ngamba genda wansi Innocent yakuyita boyfriend we yali Innocent. Ngenda wansi Innocent yakuyita genda n'ebyoguze byonna. Nga ngenda kuba before genda kwogwa omulimu nali nfunyeyo awo ku busente kuba olunaku lwennyini lwentuuka bwe tukkirira wansi twaleka mu nnyumba nga waliyo abakola balina abeeru simanyi ani yabba nalina cosmetics bag omuli buli kimu konna bakasitula ne bakatwala naye nga mulimu bizigo dio perfume spray nga bibirimu oli yakasitula konna n'akola ki n'akatwala. Kati bwe nkolayo awo ku busente nensooka nengulayo ku kizigo nengulayo ne ku dio bwe ntyo naye nga simubuulidde kyessaamanya nti buli kyokola ku ssente z'okoze oba olina osooka okwennyonnyolako. Kati nga byonna baabimugaye byonna nga mbiteekamu nga mbitwala. Bwe ntuuka wansi Innocent kye yasooka okukola bwe yatunuulira engatto omusajja yankuba oluyi. Adija. Engatto yali efaanana etya? Yali siniika nga bw'ogamba nti bw'eti oba akakondo?
yali sneaker naye nga yali erabika bulungi nga yali ya ame green. Naŋŋamba nnyinza ntya oggula engatto naye gy'atayina mu ngatto ze. Bw'atyo bwe yagamba. Nigeria oli bwe yaŋŋamba. Naye nga Adija bw'omanyi Abanigeria bwe bambala. Innocent Okwime yanaŋŋamba nti ogula otya engatto nange gye siina mu ngatto zange. Ekitegeeza engatto yali nnungi. Innocent yali mu Nigeria. Nga ye boyfriend wa Jenny. Kati mbeerawo Jenny yali lubuto. Yali lubuto. Ng'oli lubuto ogenda nakuzaala mwana. Yali lubuto. Naye ng'obino byokola. Nembeerawo engatto teyajinzigyako, byonna teyabinzigyako, wabula yaŋŋamba bugambi lekerawo okuzannyira mu ssente ze. Mu ssente ze? Yanteekamu ssente nnyingi nnyo. Nenguma kati awo wennyini agenda okumpitanga mukwano gwe best friend we amusasudde ngende naye. Bamaze okunkuba oluyi. Wenna ozimbye amatama. Kasito mazze. Olina okuddayo weeyanjale. Kati bwe ntuuka nga tugenda naye yali yasula ku floor, yali asula ku kondo ya mukaaga. Omukwano gwa Innocent wasula ku floor ezisooka oba yali emu oba bbiri. Atugenda atuuka munda, bwe tutuuka munda ng'aleeta katoni ya Tiger beer. Beer alinga club. Ng'aleeta katoni ya Tiger. Bw'agireetanga ng'amba nywa. Yali mu Nigeria? Naye yali mu Nigeria nga nywa. Atubeerako awo naye nga nywa naye nga tutwogera buli omu atunywa butunuulizi munne. Anti yali omu ng'awagira Innocent n'amugamba omugamba nze bawala bange mbagalamiza ne mbakuba. Ate n'amala n'aggula. Ye ababe baleeta abakuba n'obbakuba, abagalamiza n'abakuba. Abaana abawala? Ate n'amala n'amugamba mumpe. Nga ne ssente sizikutteeko. Kati n'aŋŋamba yayimukawo n'agenda, baba n'ennyumba zaabwe, bo bapangisa ennyumba zaabwe nga baziriko bwomu, balimu bwomu. Kati yali omwo mw'abaakolera, yebanga ofiisi ye. N'ayingira munda n'aŋŋamba bw'omaliriza ojja kujja onsangeyo. Natuula Adija nawuuta bbiya ne mmala okuwuuta bbiya n'ensira mu kitebe ne nneebaka. Enda okuba omuntu ajja ankoonako nga nneebase. Aŋŋamba kiki? Koze munne nakooyi. Navuddeko. Nneebaka. Era awo wennyini nagenderawo ne nkola ekyasasuddwa. Ne mala ne ntambula ne muviira. Teyakuba teyakwarasinga. Nentambula ne muviira ne nzirayo. Wenzirayo kati nabeerangayo ojjukira nasooka nenkweka abaganda bange. Saala balaga mbeera gye ndimu, saagala balaga kiki natuukamu e Malasia, basigaza abaana bange. Bannaye kati ate jjukira bo bamanyi nagenda kukola, beetaaga ssente. Kati nayogeranga ne mukulu wange ne mugumya. Kati waliwo omuvubuka yali akola njala naye Munnayuganda nga bamuyita Nuwa. Kati Nuwa nga ŋŋamba lumu nti nkimanyi bakama bammwe tebabakkiriza kusindika ssente, naye nze nsobola okusindikira ssente mu bubba. Kitege n'aŋŋamba ompa ne nkusindikira ssente mu bubba. Kati nzira ku ssimu nkinnyonnyola muganda wange ku voice note. Kumbe Jennifer bwe yampitanga ewuwe mu nnyumba, essimu yange gyasooka okunzijjako n'ayingira mu kisenge. Aba agenze gikebera kuba naffe babamanyi oyita ebbali n'okwata ssente n'osindikira ki. Ye aba ayagala osooka ozimuwe omusabe ate ye akutoolereko z'ogenda osindikawa. Oluusi n'obutakuwa n'agamba sooka omaleyo ki ssente zange. Kati bw'awulira eyo voice note yagikwata n'asindikira bbaawe n'abiwuliriza. Bayita Nuwa nange ne bampita, basooka kumpita ne bambuuza ani yagambye nti asobola okusindikira ssente e Uganda. N'ensooka ntya
Innocent n'angamba bw'ombuulira amazima sijja kukuba, bw'onnimba nja kukuba. Ngamuga nti Noah, nga Noah bakola ki nga bamuyita, bwe bamuyita bamusasuza nusu 10 olwa ringiti ne bamuguza n'omwenge katoni 2 eza Tiger ndwekyo kyokka. Kwegamba abo bebaani bebafiri awuna beeyo bebafalaawo nga bali aba bavubuka aba Nigeria abo beefuulanga nti oba bwe bafuga lagoon bakabi naye nga lagoon padana kyali kifo ekibeeramu baforena abangi, mulimu bannansi bennyini abamale, mulimu abachina, mulimu abayindi bangi ababeeramu. Nusu 10 olwo kumpi tuli mu kakadde kalamba akawa ke baamusasuza n'azibawa awo wennyini ne bbiya n'amugula ne bamunywa. Yali apangisa ku bbo? Nga naye apangisa mu nnyumba ndala. Naye yali atya nti bayinza omutuusako obulabe? Abanigeria batiibwa. Munigeria atiibwa kuba mutemu. Nje Nigeria kola hakutta. Innocent yangamba nga I can do you bad. I've been in Malaysia 13 years. 13 years nga tali ku visa. Ninga ate mwali. N'embeera y'okukanga nayo yalimu. N'embeera y'okunkanga naye oli akutta. Nigeria akutta ku ssente. Olwo nalwo ne luyita. Kati olunaku lumu olwo banzigye mu eri kubanga Jennifer Mukundeeta kusooka yali ayina gwayagala mpe nti ye boss ye yabanga mmanja bwe yamala ne yeefuula ye n'agamba ye kennyini ndoza ajja kukola ki kunneebanjiza. Kati nga nzijjayo mu eyo ennyumba y'omuwala baali bamuyita Regina nga nzijjayo bwanzijjayo nga nziza mu nnyumba endala. Mu nnyumba endala gye yanzizaamu mukwano gwe yali yakagipangisa. Kati ndowooza ng'anoonya bapangisa naye n'anzijjayo eri. Bwanzijja eri gye nalina osasula 350 lwanziziza gye ngenda osasula 4. Erina emitwalo 14 emirundi 2 ze nina osasula nga mbeeramu. Kati bali abaalimu waliwo omuwala omu mwerabidde n'erinnya eyalimu mu nnyumba eyo nga bagendako awo tuye yali yajja dda yakola dda ate nga yeereeta teyaliiko boss nga bagenda eyo Port Dickson beach eri eyo ng'eriko walako gye bagenda. Olwo mu nnyumba nsigadde mu buwogo. Kati waliwo omukyala yajja ku visa change naye nga alina gy'asula yo nga tebatwalayo basajja. Waliwo ennyumba yali ya mukyala yeeyita Tina e Malaysia ye tebatwalayo basajja. Kati ng'amugamba yali amupangisizza ku bbanga lyagenda okumalawo ku visa change. Kati ng'ajja ate n'akolera eno mweno gye nsulamu. Kati nsulayo nzekka mulabako olwo wabazze kola bwana nga addayo. Kati nga tubeera ne Maria nga tufuuka bwa mukwano. Maria yali mukulu okunsingako nga tufuuka bwa mukwano ye ng'ekyo yakolako emyezi 3 tubeera ba mukwano nga munyumiza ku nnaku yange nawa wendi kuba natuuka adijja ekiseera nga njagala nve ku kizimbe waggulu weekubewo wansi nga ndabira ddala Innocent kubanga by then Jennifer yali azzeeyo ne Uganda naye nga tannaddayo Uganda nina kenneerabidde emabega lumu mba neebase mu ruumu yange Kafe ankubira essimu oli gwe nasenkana mweri ennyumba endala gye baali bantuttemu ankubira essimu aŋŋamba wano waliwo omulimu nga balimu ennyumba ya Tina atunda omwenge nga bali mu nnyumba ya Tina era baali Banigeria n'Abanauganda nga ntuukawo nga nzuukuka vaayo kuba wansi byali biganye nze nga wansi wannemu okujja yadde ekikumi ebyokuyimirira okwetegako ng'era buli wembeera wansi ze mba ku ssimu yange nkyatinga wanunga mu kukyatinga kinnyanguyira ate nze nga nnyanguyirwa nnyo abaddugavu okusinga abaki
abeeru kuba abeeru balina bye baagala ate nze ebitakola bye sisobola kukola n'abaddugavu awamu naye ng'omuddugavu ye akubuulirawo n'agamba kino okikola nti nedda nti nze kyenjagala nti nze kyenjagala nti awo tetugenda kukola ki kwatagana olwedde ogenda gyali oba ye okujja gy'oli nga mutegeeraganye era omuddugavu saamufunamukko obuzibu bwonna mpozi abamu abagaana osasula mumaliriza n'agaana okuwaaki sente abo be bangi nga tazikuweerawo nga temunnagenda omuddugavu takuweerawo naye omweruzi musabirawo kati kubanga abasajja bano olaba bwamala okulozaako abatakyagala kutunulako nga ntuukayo nga Kathe mubuuza nti aliwa omuvubuka baali bamuyita ewaayi nga ngamba wuuyo omuddugavu nno ye nga walayisi wali mulagooni wannuswaga 5 emitwalo 3.5 kati neera ng'ozikola kuba ogenda kusasula ani boosi olunaku ng'okozesa abaddugavu nga bameka olunaku okukavaringa maximum kisinziira b'ofunye ng'oyinza n'okufuna 2 omulundi gumu otyo n'obakola otya ofuna 2 omulundi gumu ate eraba nti tojja kgenda nabo kati omu bw'aba asobola okugumiikiriza eddakiika 3 n'agumiikiriza n'omaliriza n'osooka ate n'olaba oli ate n'olyoka odda kati Abidjan obadde kiwaliwo abaddugavu bagini bo baabanga 2 ng'ayagala bayingiremu 2 nga baba 2 baba 2 bayita omukazi omu naye nga bali anti ba boys 2 n'omuwala naye nga temukikola mulundi gumu okitegeera ye obasanga mu nnyumba 2 n'osooka n'obeera n'omu then ate n'obeera naki n'omulala naye nkubuulire n'abasajja abo abagula abakazi nabo baba bamalaaya kati kuba n'otegeera nti muno yalidde ate no ng'abamu n'abafumbo abamu nga n'abafumbo nga tofudde nayo nti gundi abamu bawasa abayindi abamu balina abeene Bangkok abathailandi abamu balina aba Indonesia ate ng'omuze gw'okugula abakazi ogwo gutandika mpola gubanga kunywa sigala kasita ogula omu 2 oba tukyaguvuddeko kati bwe natuukawo nabasanga banywa kiro ssaawa nga ziringa 9 ze banzuukisirizaako banywa nange nga ntandikiraawo nga bukya banywa obukya banywa kamanga nkubira Lisa Malasia nga bampita Lisa oli luddawa nti ndi wa Tina okolayo ki nti Kathe yampitidde omulimu tonnagumaliriza nti nedda nga ajjako nga tunywa baavaawo era bapaakinze obulala mu buveera badde ku kondo yaabwe baali basula ku 3A nga tutuukako mwalimu kondo 2 nga zo ziri 3A ne 3 nga tutuukayo waggulu ngera tutandikiraawo mu ddiro lyabwe nga tunywa paka ssaawa 6 ogw'emisana Tina Jennifer nkubira nti oliwa nti nkyali mu nnyumba y'aba EY nti ate mwavudde wa Tina ne mudde wa EY tonnamaliriza nti nedda ng'ajjako bandyawo nga Innocent yankubira Lisa jangu wano kati nkuwadde eddakiika ezo n'okwefukira neefukira kuba yali yakuyisaamu kumpi I'm so sorry nentya kati banno be nali nabo EY nabo Innocent bamumanyi nga naye bamutya nga nabo bennyini bamutya Innocent yaba yali yeeyita Kabejja wali mu Lagoon Padana nga nabo bamutya EY nangamba totya ngenda kukuwerekerako n'omulimu ogwali guntute ne EY saagukola ssente n'azimpa ngenda kukuwerekerako ne tugenda naye tutuuka munda mwalimu abayindi nga bakola luggi luno olw'oku balcony bwe baali bakola baali 2 abayindi yaŋŋamba bwe yatuggulira yaŋŋamba mpitewo straight paka mu kisenge kye mukyala we atudde ku buliri n'olubuto lwe Innocent yajjayo omusipi yakuba nsi
nga customer goze nayo muleseewo Innocent yankuba ewaayo already mukwano gwe Abanigeria tubamanyi ne baati bamanyiganye balinga banyankole bakiga bo we bayerabagana nga beemanyi bakwataganirawo kati nga bali beemanyi bonna baludde mu Malaysia muli bamazeemu emyaka n'emyaka ate nga tebali ku visa ne oli yamugobera nawo n'amugoba n'agenda nze nanziza museye n'asibawo yankuba n'abayindi batuuka okubeera ku luggi nga beebuuza omusajja ndowooza nga nabo beebuuza omusajja akuba omukazi amukubira ki ng'ono maama w'olubuto ye ali biki ng'ali awo just naye atudde nga kyamugamba nti bebi musonyiwe oli kyakola kimunyumira anti baagala ssente yankuba nalwala n'okulwala kuba bwe yamala okunkuba yaŋŋana n'okufuluma nanziza mu middle room n'embeera eyo nenneebaka waliyo omunigeria munnaabwe naye bano ba albino n'amuyita ng'ali atunda ddagala n'amuyita n'aleeta eddagala n'alimpa n'emmira naye bwe baatuuka olweggulo n'alyoka ambuuza namugamba nze njagala genda kukola yali aŋŋaanye ne mugamba ssente zo sizoyagala kati nkugambye njagala genda kukola n'okuukako waya wabula ndowooza nga kyatayagala kutuuka wansi oba bwe banaalaba kuba bangi bwe natuuka wansi nga buli omu aŋŋamba genda ku poliisi naye jjukire Malaysia nga baŋŋamba dda nti wodduka ku poliisi bakwata eyakuleeta oluusi n'obutamukwata mwenna babasiba eyaleeta ne gwe baaleeta eyo ye Malaysia kati nenti ogenda wa nenti ogenda ku poliisi already awo nga ne visa yaggwako kuba visa yange Malaysia yampa omwezi ogwo gumu saddayo ku extension nawo nentandika dduka nga poliisi kiri ekifo oyinza ogamba police station part 2 ku guard house eyitawo bulungi poliisi neyingira munda nga tudduka 10 adigi abaana bamenyesa amagulu kudduka 10 olina okudduka oyambuka amadaala babagoba bwekwata ne bateeka mu mmotoka kuba nabo baba baagala ssente nesooka nebeetoolooza omwo era enoonya anaavaayo kati oyo yali mukwano gwa Innocent oyo yantwala ng'amaze okunkuba oluyi ye yalina visa ng'era ebiseera ebisinga yajja n'atukola ki n'atujjayo n'abaleetera ssente ne batuta nga mbeerawo amaze okunkuba nzirayo wansi baŋŋambye egenda ku poliisi biki saagenda embeerawo bwe ntyo nga Innocent kuba yatuuka ekiseera nga mukazi we yagenda yakomyawo Uganda azaalire Uganda n'atandika ng'okuŋŋamba nti nja kuvaayo eno mu bano kuba omukazi yaleka agambye buli muwala amukubidde essimu banneesonyiwa nkole ssente ze natuuka ekiseera nga ndi bwogo bwomu nga buli omu atya okunsemberera kuba oli yaleka akibagambye ate olunaku lwagenda era bampita mu nnyumba omukazi yalina ebiwandiiko naye yali talina yayitawo okufuya ogenda n'ojjamu gundi overstay n'ojjamu overstay kati ate n'ebiseera ebyo byali kuba Malaysia erina weeteekerawo awo ogenda n'osasulayokko ssente entono mutere mufulume mwenna etera kikolanga mu Desemba amnesty kati era yagendera omwo mu amnesty naye era osasulayokko ku ssente entono eza overstay kisinzira omaze ebbanga ki kati kola olunaku yampita natwala essimu yange mu ofiisi ye gye yali akolera agenda ogiza ngamba alina kyataddemu neesigeza nga nenkijjamu kati nziruka wa mukwano gwange Maria oyo mugamba Innocent yange yalina kyatadde mu ssimu yange neesigeza nga nenkijjamu Maria agenda okebera essimu yange nga yagitrackinga kati nga buli kyenkolera ku ssimu kuli kisookerawo abakifunako WhatsApp mu masimu buli kimu nga buli kimu mama ye alina storage yenkana ki eyo ng'essimu ye tejjula okubamu ebibye n'ebibyo ku laptop jjukira baba nazi laptop gwe bakolera nga abifunira kuli ku laptop kati ekintu ekyo kyambonyabonyanga nnyo nga ne bwe mba nakyatinze
kuba nasinga kukolerako instant messenger nga ne wemba nakyatinze n'Abanigeria nga 3 oba 4 bonna ne tutegeeragana naye nga kwaba 3 oba 4 ojja gendako n'ogwo n'omu kati yajja kubala n'oli wamututte ezo nazo zayingidde n'oli wagenze naye ezo nazo zayingidde nga ogenda okutuuka akubira essimu akubuza olinawo ssente mmeka omugamba nninawo bweziti naye akubala ki akubala ndala kati ekyo kyo kyambonyaabonya nnyo kati ntuuka ekiseera n'ekyaye njagala okuva ku kondo ogwe nga sikyalya beera mu nnyumba bw'omu tulina wamu no gyojja kuddukirako nga mpitira mu Malasia nali nafuna guy yali yajjako nga namukyatinga era kuva ku instant messenger abaali bamuyita Saleba Saleba oyo maama we nga mu Sierra Leone tata mu Sierra Leone maama we Dubai nga mweru nnyo naye nga mwavu sajja atu yali mwavu yali mu bya mipiira oye Malasia nga yali mu bya mipiira kuba yalinako visa entuufu ddala ate nga yasomera eyo Malasia kati ne tukwatagana nnyo bambi ne Sale nga ayagala nti oba mbeere girlfriend ne mugamba ate tekikkirizibwa oba olina kusooka kusasula ssente za boss n'ozimalayo naye bambi ne tukwatagana nnyo waliwo oli yantwala nga tayagala nakunfuula ekyo kyayagala ssente ze zikole ki ziveeyo enviri ze nagenda nazo ne zivaayo ne zonooneka ampadde ebiwiivu byampadde ndi muddugavu byabeeru okwata ekiwiivu ekyakwaiti n'okiwa munno omuddugavu ayambale era ezo enviri olwavaayo Sale ye yampita mu nnyumba ye nga mulimu Sierra Leone bamuyita Tutu n'asiba enviiri Sale nga tufuuse ate n'okunzikiriza Jennifer ngendeyo nali mu periods zange nalyoka nzikiriza okugenda ogendayo awo era nali nafunako mu Nigeria omulala nampita mu kifo bakiyita Sungalong Chiraz nga kiriko walako ne wetubeera ntuukayo bambi mu Nigeria oli nga buluze buli wembeera mba mu nnaku nga bambuuza kiki ne muwaka sitole kange akatono nangamba omanyi nange sinzaayina ennyo naye yogera ne mukamaawo ojja obeere wano omwezi ogwo gumu muwe 15 eza ringiti obukadde 3.5 wabwawanyu nzirayo nyinyonnyola Innocent bulungi Innocent yangamba oyo boyfriend bo tojja kgenda omunayigera nabeera nga mpita ne mugamba naye yaganye yangambye embuga oli boyfriend sijja kola ki sijja kgenda nembeerawo ne mugaka kati ssente ngenda zifuna zitya ayagala nkolere wali mu Lagoon Padana abo abeeru oba Bangladesh baki bagaba 30 ringiti 50 ringiti 40 ringiti ne bigaana nga obwo sibisobola kati olunaku olwo lumu we nayagala ngambe kale kanfiirwa obulamu ani Maria yangamba omanyi bw'oba olina w'osobola okuddukirako dduka naye ng'okudduka nali nakwagala dda naye nga akatabo kange baakanzijjako dda nina gwe nakagabira akatambulireko nga kakyaliko ku visa nenkawaako omuwala omu we twali tubeera mu nnyumba n'agenda yali agenda wala nno ddala kati mu kugenda nsigaza fotokopi ffe tugendako ku bbaala twagendangako ku mabaala okunoonya emirimu kati ebbaala gye twagenda poliisi nejja poliisi ejja tulaba Abanigeria bajja badduka naffe tudduka nabo nali ne mukwano gwange omu yatuuka ekiseera alemererwa ngamba nze kigaanye era bamukwata naye n'asasula ssente ne bakola ki ne bamuta kati balina n'omukutuukako angamba nkooye jaye simutugurabinge tuba tugurabinga bwe tutyo ate emmotoka ya poliisi ejja nze bwe nagiraba nadduka buddusa nti nga baŋŋamba woolabira poliisi kola ki naye nga nziruka visa yange yali ekyabulako ennaku nze nadduka buddusi ziruka nziraba Nigeria gye badda twaggukira mu church
ne tubeera mu church paka ku makya. Siina simu oli akoze eki agisigazza kuba namuleka agulabinga enziruka. Siina simu, siinaamu transport nabonaabona kubanga naawe wennyini okufuna transport mu church mwennyini navaamu na mu Nigeria. Ekiro ekyo bubanga obukya tufulumamu mu church mu Nigeria omu nga ŋŋamba tugenda ffenna agenda naye nga bw'omanyi ebyokumakya weebakaawo ku makya ngenda okuzuukuka ate nga mulabako mu nnyumba yakwabudde n'atakoladde ng'ennyumba ye agibeeramu bw'omu naye nga yafulumye yafuluma n'asibawo yafulumye ng'alina byagenda okunona n'ansibira mugenda okuzuukuka simulaba siina yadde simu omufunira siina nasiiba mu nnyumba muli ng'enjala ennuma kuba ngenda okuzuuka ssaawa ziringa 3 nazuuka enjala ennuma simulabako omanyi okebera buli bisenge ngenda okugwa ku kisenge ekimu oba yali asinza biki nga wali omududuli gwa kando bwe guti nga wompangira kando bwe ziti nezi gikaga amazzi bwe ziti endala azipanze bwati ndaba obugoye bwa red nga kano alabika yali hindu abo si bayindi siteyali muyindi yali mu Nigeria aizo boba yayingira mu byabayi banene ntya natya adija nentuula siteredde oluvannyuma ennyo nga n'obudde buzibye kumanya oli naye yali mu binnyo yadde obudde buzibye n'alyoka ŋŋamba omanyi bo we baba ne bannaabwe munnaabwe n'azaala eyo ebapati ebambaga kati ndooza munnaabwe omu yali azadde ne bakikubira essimu maama nze n'alekaawo mu nnyumba naye mune mu kuvaayo yansooka kuntwala ku restaurant yaabwe n'endya nampa ne transport n'enkola ki nenzirayo mwenda okuddayo ndooza nga mukama wange amanyi nabuze nga mukama wange amanyi nakoze eki nabuze kati ngenda okutuuka nga n'oli gwe nali mpadde akatabo yakomyewo nga yakoze eki yakamugjeeko dda awo saddamu kufuna ki katabo kange kati Maria bw'aŋŋamba olwo awo tuzzeeyo wali Maria bw'aŋŋamba nti funako gyendukira omuntu gwe nasooka okulowooza yali Sale nga nkuba essimu Sale naye yali munyi bulungi ng'ate ye buli lunaku anywa kati yalina ebbaala bayitayo banda putri nga gye banywera nkuba essimu tagiwulira tuuka ekiseera mpaakinga engoye zange mu nsawo entonotono ngenda bonna abaalinga benyiza okutya okubula nga tebaliiwo nyumba ya Tina naye yali taliiwo ayina boyfriend gy'atera okugenda n'abeera eyo kati nga ne mu nyumba ya Tina waliyo Maria yekka nga ngenda mbeera eyo ninda Sale paka lwanafuluma ebbaala alabe missed call akole ki nkubire era bwe kyali nga nkubira nga mbuuza Lisa kiki nga mwanina kijala okugamba ne saagala kyogerera ku ssimu nga mugamba ngulabingira olusimu yange teriimu na graabu nga buli wemba nina wenjagala ogenda nasooka kubira Innocent n'akola ki nangulabingira amanye nawa wenkola ki nga ngamba Sale ngulabingira nga ngulabingira ng'entambula ejja nga nzikirira wansi nga ngiyingira nga nziruka ngenda nga ntuukawo nga mugaa Sale nze nziruse kati omusiri aliyonya ate omu Nigeria Sale yaŋŋamba tokikola bajja kunoonya ate banaakunoonya naffe wano tujja kukola ki tujja kuyisibwa bubi nga mugaa Sale nedda siddayo nga ŋŋamba ddayo buli kimu kijja kukola ki kijja kuggwa ne mugaa siddayo naŋŋamba ddayo kati kye nali siina kyakkola ate ng'eri siddayo n'essimu nali nagiggyeeko ku makya nagizzaako bwengizaako ngeno osanga nga Innocent obwedda akuba kubeera nali nakagizaako n'akuba nambuuza lisooliwa ne mugaa yaweddeko omuliro ne mugaa nagenze kukola wiiki nnamba nambuuza wagenze kukola wiiki nnamba wa jjukira olwedde yagitrackinga ne wendi akola ki alabawo ne mugaa nagenze kukola kyoyagala ki si ssente nti ye kati ndeka nkole ki nkole ssente zo nange nkukooya okummanja naŋŋamba kale nakkiriza kye nakola nakubira gaayo oli yali agambye okumpa 5 ne mugamba kanzije kubanga mukuŋŋamba ekyo najangu obeere wano eno kondo temuli na bawala bangi osobola okubeera wano omukutu gwo ne gusika nze sijja kugaana genda kola ki kola naye osooka ove ku pressure yaani ya Innocent
nga nkubira Gayi ngeno mukubira nga n'ettaano takyaziyinawo. Naye mugamba kanzije ndaba obaawo naakola ki naafuna omulimu. Kati wali nga n'ekyokudduka nkivuddeko wabula ngamba kangende kale nkoleyo kuziwera nseevule ku ki ku bbanja. Era nga ntuukawo ewa Gayi yanyaniriza bulungi nga ntuukawo nampa room eyange mwenkola ki mwemba mbeera. Sijja kulimba Gayi oli nabeera mu nnyumba ye wiiki namba Adija teyankwatako. Ekikye kyakoma wali mu ntandikwa nti yali anguze wali mu ntandikwa n'alaba omuwala ali mu nnaku n'amuwa option emu bweti eyinza okumpisaawo ate mukama wange gye yagaana nenkola ki naye nabeerawo batankuteeko nga bwe mba ngenda ofuluma mugamba nga ne ssente zenkola nkomawo nenkola ki nenzimuteresa. Kati wabula yali Saturday nga Gayi omu mukama wange yamunkyatingirako addamu ampita mu kifo kyekimu kirinaanaganye bakita Saniwe kirinaanye Lagoon Padana. Kati eri area kyensobi gye nakozeemu nti nga bolaba eno bagiyita Kololo eri baali bagiyita Saniwe nga bayitayo Saniwe naye nga we tusula we bayita Lagoon Padana. Kati ono yali ali ku hotel bagiyita Saniwe Hotel. Gayi nga mpita ennaku eyo Saturday ne Sunday ng'agenda kumpa nusu 10. Eri Gayi yaliko akasente nali namufunira ku mukama wange. Kati nga n'eri ennaku ze mmaze mpezezaayo 3,000 za ringgit. Nga ntuuka Gayi nga tubeera nayo olunaku olwasooka. Kati enkeera waalwo ku Sunday Innocent nga nkubira essimu nga mbuuza oli luddawa olwedda akiraba ndi Saniwe naye ambuuza oli luddawa nga ndi Saniwe nga mbuuza olinawo ssente mmeka nga mugamba eri naleseeyo 3 ne luno 10 nga mugamba ninawo 14. Kumbe ye ambala 6. Nze mbala 4 ze nnina ye ambala 6. Jjukira eri bano be nazze nkyatinga oluusi ne sigenda nga nze omuntu ate nga omutima bwe gwekuba era sijja genda ne we tuba nga twategeeraganye nti nja kujja omutima bwe gugaana mba sijja gendayo kuba bangi bwe nakakanga omutima ogenda oluusi tolina za transport yagambye nja kusasula entambula ng'alemerayo. Nze Adija ndayi nalabira ebizibu ate oba neebaza nnyo oyo musajja oyo Saleba olwa ne bwe natuuka e Uganda eno era yakubira muganda wange bambi atera okubira ku mukulu wange nambuuzaako finally family yo yakitegeera nti bakutwala mu Malaya. Kati jjukira saabagamba nadduka buddusa Adija. Leyo bamala ne bakitegeera nti bamala ne bakitegeera kuba nalina wa mama wange gye nali mbeera nga yampa n'omulimu asasula bulungi naye ndoba nalowooza nti eri gye nja okufuna ekinene ne muddukako nga simusiibudde nga ne baganda bange bonna nga tikuli n'omu akitegedde nengenda bugenzi bwentyo. Kati bo baganda bange mala kutuuka eri nendyoka nkola ki bategeeza nakati okuddamu okwogera ne bamaama bange kuba nali nsigaza jjajja wange nga mama wange yafadda jjajja wange nga yaliwo empita maama biki ebyo atuuse kufa nga sigenzeeyo kumulaba okuva we banziza Oktoba banza nga 12 Oktoba 2022 kuba poliisi yankwata e Malasia. Yakwatete. Kati bwe mala okudduka ku Innocent siruwaliddeko awo aŋŋambye jangu wano mu Lagoon kati ambala akakaaga jangu kati saagendayo nakwata simu nga nzigyamu layini eyo angiza ebbali eri gye nali nzira nali manyiyo omuvuko oyo nga nnyingira ntambula nzirayo e Malasia tebakonkona luggi lwa muddugavu anti abamanyi poliisi. Naye nakonkona nembeera ku mulyango nga mwali awulira nembeera ku mulyango nga tasobola kujja kola ki kugula otamala gagulawo era yamala kulaba muntu ng'alemeddeko nnyo ate weba poliisi era emala neeyogera poliisi kati agenda okulaba ndooza si poliisi n'abaako we yanzigirirako n'amanya nti nze naggulawo nenzirayo ne mugamba kati ngenda nzirayo
kuba nali mugambyeko nti ngenda kubula naŋŋamba tokikola ddayo ojja basasula sente zijja kukola ki yakuga ne muganga kakati nzirayo n'akwata sente ziri n'azimpa nannyongererako n'ebitaano nembaako ewalala gye nnabulira era naye yali gayi nga yampitako nga mu Liberia ate olini alina omutima nga gwa Innocent nensooka mbeerako ne gayi oyo nga ninga ali mu bufumbo okumala ebbanga ndowooza lya myezi ng'ebiri nga mbeera naye si ye yayina ennyo naye nga ngulira ebyokulya nga kale nga nfunye ku buweerero ate gayi oyo nga kondo ye waabeera oba olengera Lagoon Padana naye Innocent bwe yateekamu ssente okunnoonya nga nnoonyeza eri gye nali eyo wagayi eri mu kiraazi n'apostinga ebifaananyi byange nti annoonya ate awo bangwa kuba we nabula kye nasooka okuvaako kwe kukola nembyesonyiira ddala nga omunayigeri omu asobola okuyita kumbe setup neŋŋamba kankole ki kankite n'ekyesonyiwa nensooka nkyesonyiwa nabeerayo mwekizairo myezi ndooza ng'esatu kati ngenda okuwulira awo nina mukwano gwange omu nali olwo enamba okufiisa layini eni nasooka kujja mu manamba gemanyi nti bannange ningaza ebbali kati oluvannyuma nnyo nkubira ku Jennifer mukwano gwange Jennifer mukubirako nga Jennifer kyekigenda mu maaso eyo ajja nkyalira nakaŋŋamba essaawa yonna Innocent akola ki agenda bw'anaaba agenze nja kuyita Nigeria gye yateekanga ssente baali baziridde taata we kati adduka obadde yatte taata we ne Malaysia yaleko alidde amabanja g'abantu kuba n'ezo ssente ezannoonya yateekamu ssente bannoonya 3,000 eza ringiti teyanfuna bali bamufera nti bannina agenda otuukayo ssente bazimututteko babakubye ayenda okudda mu Lagoon ng'obusungu bw'alina yabeera mu nnyumba ye wiiki nnamba nga tafuluma neŋŋamba Mukama Katonda talya nguzi yatuuka kudda Nigeria nga tandabyeko kati amala ogenda olwo nvaayo ngamba kati kuvaayo kukola ssente nzirewa nzire e Uganda naye Adija nyinza okugamba ssente ezo teziriimu kalungi konna nga bwe nazikolanga nga bwe nzinywa kusasula wensula kweyagala kwambala bulungi kukola buli kimu kuweerezaako eno baana naye nga onoonya gy'otereka nga togiraba ate nga ndi ne mu kibiina naye nga nnoonya ne gyentereka nga sigiraba kati olunaku lumu tuba tuli olwo nno nfundikira olunaku lumu mukwano gwange mpita ku birthday party eyo nali saagala gigendako nga nsika busisi mutima oyo nali nfunye boyfriend yali mu Sierra Leone kati nga boyfriend oyo ate tulinga abeetadde nga mmaze kumpi nga mwezi mulamba mu nnyumba mwe yanteeka nga sisulamu kuba yalina omukazi already Omuliberia kati nga nze ninga wakubiri abakazi abaddugavu alina babiri kati ng'eno gye yanteeka ninga bw'abeera mu kisiibo ng'abeera eri kati eno nina okwesasulira wensula nina okweriisa nina okukola kino neebuuza bye biki ebyo ankoledde bizinesi yakutunda mwenge takyayagala mbeere nga neetunda mbeere nga ntunda omwenge ogwo naye ate bw'amala bw'aleeta banne abakuŋŋaanya bonna ate bonna ne bagunywa bonna ne bagunywa ate nagamba nja zibajjako tazireeta gwe oyongeramu kati namukwano gwange gwe baali basiba okumala omwaka mulamba n'ekitundu naye nga yafunye chance efuluma ate nga teyalina visa Malaysia kisoboka kigaana bugaanyi era bwe kiba kiganye kkiriza dda waka nga ye avuddeyo yali mukwano gwange nnyo twabeerako babiri olwo nga nvudde mwekizairo nga Innocent azzeeyo nga mbeera n'oyo mukwano gwange bamuyita Shira tubeera ffenna paka ebamusiba n'abeerayo nga tumusabira biki paka ebamuta era ebamuta neeziramu nembeera naye kati ng'era ennyumba gye bampangisiriza sikyabeeramu mbeera eno nga ne bwe kinkubira oluusi nkwata oluusi sikola ki kati mukwano gwange mpita ku birthday party amala ŋŋamba tutudde bulungi amala ŋŋamba nti ate nayise Timbaland kyegayi kyali kyeyita Timbaland nayise Timbaland nemubuuza wayise waaki nga ntuma ngende mumunonereko wansi nemubuuza woze namuyise
kati sheria nemera kangamba bambi nyamba nze namuyise naye kola ki ngenda omuyita ali ne bannabala babiri bamanyi bajja basatu agenda okuyingira munda omusirali ono takwatagana mu Nigeria nga ennyumba ekubyeko mu Nigeria bweti yagamba wano sibeerawo ng'akwata cupa ya whisky gye yali amuleetedde ng'agimuwa ngamba tugende nga mubuuza nazze naawe kyalina ebbaala mu banda potri ngamba tugende nga mubuuza nazze naabwe nga nja kusangayo genda nja kusangayo ng'agenda naye okuva ng'agenda yankubira amasimu jangu naafuuka jangu kumbe alina kyamponya nze kyessaamanya twatuukayo addamu akubagamba olina muno gw'obadde naye mukwano gwange akola ki amwagala mujje mwenna olwo pate tugijje gye yasookedde tujambusizza waggulu mbu after party kumbe waggulu mikwano gyaffe abo abaali basula waggulu era oyo nannyini pate mwennyini mu nnyumba mwe yali asula tetumanyi nti neighbor balinako neighbor ali distance yali retired wa immigration ndowooza oli yawulira baleekaana nabayita ku mulyango gwe nga baleekaana n'ayita poliisi nejja bajja nga balinga 50 ababayoola batwala abasajja abanigeria 8 omukongo omu n'omunnauganda omu be basajja 10 abawala ffenna 8 nga tuli bannayuganda naye nga olwo olunaku kuliko neyali ampita mulimu mu kondo mu kifo ekyo kyennyini neŋŋaana okugenda zaali ntukuzo nga Allah gereka nga bankwata ne bankwata nalina mukwano gwange nga mu Nigeria bamuyita Valentine nga asula eri eno shira gye yali abeera nga Valentine mukubira yantaasanga olusi road block enkutte poliisi enkutte najja n'abasasula kati nze nenzirayo nenkola ki nemuwa ssente ze kolo nga muyita nga mbuuza baagala ki nga mugangayo ngeri gye mbalabamu siraba bano kutwala ssente yadde ko ye nti kale bakutwala ku gundi ki nti poliisi bweti nti kale budde kiro naye enkya ku makya nja kukola ki ngenda funa looya nzije kati engeri gye twali tulimu abanigeria abangi kumbe bo nabo waliwo yabafunidde dda looya ki omulala nga looya ndooza looya yajjayo enkeera oyo omulala yali mukazi mu China ffenna tuli munda bwe twatuuka munda tugenda okulaba tutuuse munda bajjeeyo obukebera covid batukebera covid batugamba ffe nze n'omulala bali bamuyita Antonia nti tetuyina abalala 6 bakola ki mbe balina covid babazza mu ruumu eyaabwe naffe batuzza mu ruumu yaffe kiro saawa 4 tugenda okulaba abasirikale babyambalidde ebyaba covid bajja bali bonna babatwala tubabuuza babatwala nti bano baddayo eka balina covid kumbe looya yasobodde kukola ki kujjayo abo yayisemu osi ndowooza beefuula abakebera covid nti bali balina ki yaliddeko zaabo bwe bakwata abangi bonna tebabata balina okufunako bebatwala mu ki okooti bwe bafunira amayinja kati ffe babiri tetwali mu bannamukisa kufulumira mu abo naffe tusigalayo keera walo nga batutwala mu kooti tuva mu kooti batusomera emisango 2 ogwa kepike ogwo gw'okubeera mu bifo kyotakkirizibwa kubeeramu oba kukuŋŋaaniramu biseera ebyo ebya covid ogwo ng'olina ogusasula 2,000 oba ogusavinga emyezi egi 2 nga tetusobola kusasula ogwo nga tetukyalina guno ogwa visa kati ne tukkiriza guli ne tugusavinga nga looya bw'anoonya engeri gy'anaatufulumyamu ku guno ogwaki ogwa visa either okutwala obutabo mu ssomero oba okufunayo omuntu yenna alina visa n'ofulumira kuba kooti ye kyeba eyagala kugiraga ki visa nagenda mu kooti emirundi 7 ng'oyinza okugamba ndi ku musango gwa naggomolo nga guli nagusavinga dda kuba emyezi 2 komawo nti e Kampala
ntuuka ekiseera n'ekyawa nga nkooye ebyokunsomba kooti naku lwakya lumu nga mukwano gwange Shira nga mbakkiriza omusango tunoonye tiketi okole ki eddeeka wanzikiriza omusango mala okukkiriza omusango already nali nduddeyo omwaka gumu mu kkomera nga mazemu omwaka gumu wamala omwaka gumu mu kkomera nga mazemu omwaka gumu nenzikiriza omusango kati omulamuzi yakitunuulira nga omusango gwa visa bagusibira emyezi 9 agenda okulaba nayisa dda n'emyezi 9 naye nga ndi ku remand naŋŋamba nansindika mu deportation camp era okuva mu kooti batuvuga straight paka wa batuzaayo mu prison oba olina okuddayo weeks ez'ebbiri okulaba nga tolina covid bwe bamala okiraba ekyo emmotoka ne zijja ne zitunoneza immigration ne tugenda eyo mu deportation camp namalayo emyezi 4 mukyala wabonaabona ng'olw'ekikumi gwakiriwa ng'olinamu ku 10 mukulu wange yasindika ku ssente okuva e Uganda ne bannange ne basolooza awate ne bamala ne bazeeriira nembeerayo kuba bwe ntuuka mu deportation camp bakuwa essimu oyogere ne embassy eyo nayogera ne embassy neefuna omukisa gwe nayogera naye omwami nga munnayuganda ne munnyonnyola bulungi nambuza olina asobola okugulira tiketi ne muwa ennamba za mikwano gyange simanyi bye yayogera nabo naye ngenda okuddamu okulaba nga era bampita olwo mazeemu emyezi ng'ebiri bampita nga njogera n'omukyala ku video call ambuuza nayingira nti Malasia bikinga bwe tubyogera wano nga munnyonnyola nga ngamba tuweemu weeks 2 tujja kuzaayo nga ninda nezo weeks 2 zikole ki ziggweko nga ziggwako sirabawo naye mune mukama mulungi bampita lumu mu ofiisi ne baŋŋamba ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti oddayo wa e Uganda oyo abo bennyini be banfunira eyangulira tiketi kyali kituufu wakomawo kati wayigamu ki mu kino kyenayiga mu kino era kyenkubiriza buli omu n'abazadde abali eyo nti adijja omwana tagamba nga ati maama banfunidde omulimu ngenda kukola nga tukinaako tukimanyi nako oba aba alina sooka n'akunnyonnyola bulungi kuba bwe batyo bwe batulimba bwe batutunda bwe batyo kyensaba banensaba ne gavumenti kyo kisusse abakazi bali eyo abakazi abakulu bali ku byeyo bakola gwa kutikka abaana b'abandi kubatwala mu bwamalaaya ziba n'ekyenkubiriza gavumenti. Kati ono mama Daira ye mwasinkana mutya mama Daira jangu mama wano otujoyiningi mama Daira program gye twakola omukyalo ono gye yalaba n'ankubira essimu kati leero ne mugamba gye naye sembera wano mami mwala wange ne mugamba gye naye amuwerekereko naye njagadde nsooke mala okuwuliriza emboozi yaani y'omuwala ono okoze omulimu mulungi. Kati bwe ndaba mama Daira ng'ayogera ku bakazi abo ng'abakazi abo mulimu abagamba nga mbuze oli n'avayo n'agamba nti eno Malasia nfunda talina wayinza kubulira naye ntwala ebigambo byange bino mutegeeza kuba nkiwa akyaliyo nti nze nayitawo ate nakimanya kyessiriddira obulamu bwange kati oba bo babeerayo be bamanyi naye oli bw'obanga gy'oli ng'omanyi nti obwamalaaya okimanyi toyina kyogenda bufunamu. Kabaddiremu ne kano nti ebbanga liwabeera e Malasia n'okolayo nga bakutute bwamalaaya nakati toyina sina kye najjayo sente ya kimalaaya tikiriyo ate nabo bennyini gye bali baluddeyo bamazeyo emyaka 2 emyaka ameka naye nga tebalina ke bayina nga tebalina kye bayina mwange dija talina riziki ekyo wakitegeera mami kusitula baana b'abandi batwala mu bwamalaaya bannange obusungu bumutta ddamali naye nga kyo mubutuufu gavumenti yandituyambye kubanga gwe Adija kyoba omanya nti abaana buli lunaku bagenda nze nava eno nga musuubuzi
nga nvudde eno nti ngenze nga musuubuzi era natuuka ku kisaawe Entebbe abaana bayingira abaana bajja Adija ngenda kuleeta n'abantu naye lwakubanga tulina obuzibu baagala kukola njagala nnyo okuwulira ku experiences zaabwe. You never know people out there baagala twagala kukola kuba kamba kankubulira Adija singa tusobola okufuna emirimu wano nga tukola teri ayinza kweyagaliza genda mu bwamalaaya teriyo bana nabyo bikoowa babisabula abana ne bafuna obuzibu bano bayita mu mbeera nnene nnyo era mwena abatulaba abali eyo Damali ayagala okukola yenna ayinayo omulimu Damali ali ready okukola niwaba afunye chance passport ye weeri esobola okuddamu n'etambula n'alinnya ennyonyi naye ng'agenze kukola so sikola ki sikwetunda kubanga okwetunda yakuvaamu n'akwenenya kyekyo ekibiina kyange nze natiyaza obusingo mothers abaana bano embeera eyo bagituukamu nti baba tebaagala Dija nga bwe nakunnyonnyola naye babalimba nti eri ogenda kuyoola agenda okutuuka eri ng'ate sente zibamutaddemu ntono nga nezaakola taziraba alinga akolerera oli kyekiri omukyala kyanyumirizaako. Damali jangu otuule wano omukyala oyo naye ajjo onyumize ku kigundi ku kibiina ekyo tukitegeere nsense okulaba nnyo nange saza okusanga nga mulabika bulungi. Thank you so much. Nalabika bulungi. Bakyala munirira Nalabika bulungi. omulimu omulungi nga nze nsiimye bwabeera nga ogira n'otulagane ku Damali ono bwaba ng'ono yalaba eno program n'abeera inspired n'agamba kaveeyo ate ekyakola obulungi mama n'ennamba ye yagiteekayo kuba namukubira ssimu nga tamanyi simumanyi n'obimunyumiza nemukubira mama ate nno nga nkaba n'amaziga ne mugamba mama nga mpulirira ddala obusungu kuba abakazi gye bali eyo batikkira ddala abaana kati kiki osobola okukola kyonna nze kyonna nkikola pozi ebbaala gye saagala kukola nze Claire karungi thank you nawunyirira abakyala balabye mu kala enjeru abakyala abeerabirira abeefaako mutubulire ku kibiina kino nga tufundikira ekibiina kiyitibwa Zena Tears of Single Mothers kibiina kigazi as the founder but I'm not alone. I have some other colleagues we work together naye kale ekibiina kino tuli okuyamba abaana nga bwolaba Damali waze ne story yeeyo probably at the moment tetunakuterera bulungi kubanga financially tukyali ki naye kati abaana ngaabo bwe batukubira tubasembeza nomanya nti yeetaaga okukola tubayambako ewaka ali atya rent akoze atya wekitegeera tukuba era Hadija kyova tukyakunoonya nnyo kubanga tugenda bakuŋŋaanyiza ddala tukubira ddala omulanga babafunire ne ku mirimu kubanga abasinga beetaaganga kapito ng'oyo omukisa we gujja kati nga mulanga Damali chance webezze nga yenna ali eyo diaspora yenna ng'asobola omuyamba n'amuteramu oba visa nga naye agenda kukola si kwetunda kuba kyekiri ekintu kyetulwanisa omulimu tetuguvumirira abagwagala it's alright mashallah abagwenyumizaamu agubeere naye abatagwagala kati babatomeza oba nga bamuyingiramu era bwe nakunyonya nti nze yaliyo eyabeeranga nabo bakama baabwe engeri gye nalaba gye babayisaamu kati abatakyagala manyi engeri gye bayitamu kati those who don't like it those who used to come ne confessingira mama those who don't like it ngenda okulaba mama oyo January wa 2023 olwo nno ntuuse wano ndaba nzizaako ki kyenzizaako sikiraba omulimu gwenfunye gwa sawuna ogwo nagwo kumpi kwetunda wano neŋŋamba nedda kati mba ndi awo mukwano gwange akubira essimu aŋŋamba olinayo abawala abaagala okugenda okukola nga mugamba nti nze wendi nga ŋŋamba mpeereza ebifaananyi byo ng'abiwaali Dubai owe Dubai yakiyisa mu bwangu naye Katonda n'atalyanguze amala visa efulumye antegeeza visa efulumye wiiki emu weetegeka ojja ngenda okulaba nga ndi lubuto ndalaba nga ndi lubuto namugambirawo siina gyendaga gye yadda
ngenda okulaba ndi lubuto naye ati temanya kyali kyamutwala ekitegeera yadda mu maka ge yamutomeza n'amulimba nti ogenda kukola ngenda okulaba nga ndi lubuto ne ŋŋamba sijja genda ne mugaa ndi lubuto naye bwe mugaa ndi lubuto yandagirira eri munnantwale eri omusawo alugjemu nemugamba sigenda genda yanziramu naŋŋamba yakalakatanzi yaŋŋamba eno Kampala si bizimbe mazima anti balowoleza nnyo mu ddogo nze nga bandoze ddijja kuva kushoye bakuloze bw'otegedde otya nti bakuloze nsala Allah nandaga visions what yeah I do dream banziza nnyo wansi because balwana nnyo I used to get so many different calls totumanyira omulimu gwaffe tojja gulinnya but I'm fighting for these little girls abatakyagala the thing is omukyalo ono agamba nti abo be bagutwalamu nga tebaagala yes njagala nnyo osilaba kwagala gye bali tojja kusobola abakyala bano babatwalayo white watchingza mu group yaffe mu club yaffe ya single mothers nti batwalayo nnyo abakyala bano ng'ozaddeko omwana omu oba omusajja atakulabirira atakuwa buyambi kati bano ne bakulaga nti eri gy'olaga ogenda kuyola byozi ssente olabirira abaana bo basomere mu masomero malungi bakole biki kati bambi abakyala abangi bali eyo abalala bava nonna mu bufumbo bwabwe kati ng'ono ava mu bufumbo bwe ne bamuga agenda kufuna ssente nyingi alabirira abaana be that is why twateekawo ekibiina kino club eno gye twateeka we are registered fully registered it's called Zena Tears of Single Mothers kati babasangawo ababeetaze actually Makindi ku kooti ante bayinza kumala gajja ku kooti I think you have a contact yeah we should give the contact but this elaborate to them tuyambako abantu abakyala beekyawa especially like single mothers I always speak on behalf of them because I'm a CEO strong in it I know the pain we pass through especially when you grow up with your husband and then you're together take care of your kids give birth akusanze tewasoma nimuzaala abaana at a young age nobeera uno gonna let me work and then we see that we proceed into our journey to the marriage we're having together with this man of mine ekitaba kati into that process ogenda okuba omwami nga ku disappoint nze afunyeyo omukyalo owokubiri which is alright kati nganze mu ddiini yange ey'obusiraamu kikkirizibwa naye ngera thank you another thing no gw'obadde naye nakukyawa ate nabanga takyakulabawo nobeera mu nnyiika eyo payini akuzaddemu abaana bana you didn't go to school kakati kyovola abantu abasinga tutomera embeera kati nayo penje twagala okujjamu bakyala ebyo kirabo eno gye twakola tubeerako nga tuli basanyufu mukolayo kimwogerako nabo meetings organize parties we go to the gyms it's a big club actually yeah we go to the gym kale nga wetweyongerayo n'abakyala bano Damali ayagala kugenda Damali tusiibu bannange basiibula bwenna naye nga nkuba omulanga yenna kuba ne bwe kubagenda bweru njagenda nkole nga omulimu newaba wano newaba wano abakyala gye bali abalina ssente zaabwe neweba kukipinga baana byonna mbikola akkirize mami wa Ayogedde Damali amufuna atya ajja kuba ku 0785 and so is it 93 93 is it 93 23 70 yeah you're 93 23 70 and jogera bogis over 0752 946 785 yeah truly those numbers disturb me or 0774 291-293 that one is easier. Omanya nga lijene editing basagala nnyo kwetikanya emirimu typing everything I know so you should look for me if you actually tukuba omulanga eri byonna alaba abaami n'abakyala eri bawala baffe bangi banoonya emirimu kati Damali at the moment she's available ali willing kukola abaami bambi temukuba ne mukwana kasirenda kange tekakyatunda ebintu kabivaamu kaagala kukola kakuza abaana baabwe actually we're still talking about the club I think you don't have time kati club eyo tuzaamu abakyala basingle mothers amaanyi bambi abakyala temuggwamu maanyi
okuzaala omwana olwokuba omusajja yakulekawo n'akulekera omwana ebino bye baba depressinga ku social media tiwadi bano ne bakumalamu amaanyi ebyo byonna tubigonza mu club yaffe ya Zena Tears of Single Mothers. We gather up together tugenda kukola WhatsApp group olabika bulungi nga mami wano alina omuzzukulu toyinza kikkiriza abavubuka bakuze banaatera kuwasambaga kati temugwamu maanyi mujje tubazzeemu amaanyi abakadde abakuze mu myaka we have the supplements twagala tuzzeemu abakyala mwenna aba single mothers obutagwamu maanyi ate si bya ssente nnyingi nnyo zino ze muwulira mitwalo 3 ameka no affordable prices n'ekirala abaami bano batuyita nnyo ababbife ba single mothers okiwulira kyenjagala tujjewo mu kilabu yaffe tube nga tukola kubanga tulina group yaffe ng'ekibiina tusondera omuntu n'afuna capital n'akola at the moment akatonotono ke tulimu neera tekigaana omuntu yenna ali eyo ng'asobola okuyamba ku bawala baffe n'abafunira emirimu kindly mutukubire ku masimu can you give out your 0751 15 72 64, that is Airtel. Then M10 0781 30 89 95. I'm the secretary of Ebyama, Madam Claire Karonji. She's a good person. Actually, if you don't get me the contacts, you can contact her. You're never Sangwa machinde. Mujje mutwegateko bachala dija. Abachala bo meeting eyo. Natuwe. Kale, registration y'ekibiina kino mwagimaliriza? Tuli register. Kale, tujja kuba tweyongerayo ne stories z'abaana abawala batukirira mami mu inbox, especially omwezi guno ogutandise. Tuwulire ku buli omu biki bye yayitamu. Gwe neeyetaaza eddama ly'ennamba y'essimu ogimanyi okuggyako oyo yekka alemereddwa noonyaako nga nze kigozi beere nga mu kutuusaako bannaye mutukkirize tubasiibule. Tuvudde wala. Bazamaani mulekerawo okutika abaana b'abandi nyongero bakkaatiza bazamaani emigongo gye beefunye e China, India, Dubai muve mu mulimu ogwo mujje tukole wane Uganda ssente weeri mujje mukole mwe balubabu bannange nze nakita alubabu ye boss jadidi ye mwana bakubiriza bajadidi bano tebaddayo bajje tukole abakowu babyensonyiwe naye bali abakyaya ate tebagwamu maanyi bajje bakolera munna tebulina kye bubakolera kale bannange tweyanza nnyo bakwano assalamu alaikum. You're very welcome.